babuziza ne ku violence oba okulwanagana n'empisa ensiwufu eziri mu music industry. Ne bannange temunanyigira bayimbi mwebuze kivaawa si gwe mulundi ogusoose nga bakozesa abantu basooka kukozesa bakakoza butale ne bakozesa bakitatta baganda baffe abadde mikwano gyaffe Zebula Mando bamukozesa tebamaliza bamutomodde Sopi kyali waffe twazanyanga naye panti bamukozesa bamaliriza bamutemudde kati bakozesa abaana mbalaba banoonya mu geto bakoze batapinga mu bwavu ne bakozesa naye ng'oluvannyuma lwa byonna bagenda kusaanyaawo ekikulu tebayiga kati Mwami Museveni bukyanga mulabirwa si papa naye tebayiga ekyennaku buli gwe bakozesa abalowooza wanjawulo gwolwo kati okuva bennavaayo nga mudde mu music industry bo balowooza baagala creatingayo muyimbi mulala Museveni bettaka ne mubuulira there is only one Bobi Wine so kyanaku nnyo naye tebayiga nali ntunula naye ndaba obumenyi bw'amateeka mwalaba abalenzi bajja wano ne bakola effujjo era amagezi gwe twaba bannafulamu ba ignoring temubawa importance kubanga Katonda teyeebaka era mujja kula buli kibi kisasulirwa ku nsi ate mu time ate mu cash so mwalabye kubanga yo gavumenti eriwo okudifendinga na kukuuma abo bonna kasitobalaga yokumirira kyakulanyi eba okwata omwana bajja kuleka ne botta omuntu bajja kuprotectinga kubanga obayambako okulwanyisa Kyagulanyi balowooza balwanyisa Kyagulanyi olwanyisa bannayuganda olubiri lwa Ssaabasajja ne bakuba abantu ono kamera naye tewali akyogeddeko bevudde abatanga bakiraba lwaki wano bakola ebikolobero kasi abatuvunira Kyagulanyi tegeeza baganda abo abantu tebabaagala bakozesa bukozesa era nkakasa babeera eyo ne bakusekerera naye oluvannyuma lwa byonna mulaba nga bulivu abangi ekyennaku babuuka butemisa abasinga babatemula babasanyawo bwebaba batemudde tebatemudde bamaliriza bubi nnyo tukolaba n'abalala beebuusa mwalaba engeri gye bagezaako okutulugunya baganda baffe mwalaba Olivia Lutaya bwebaba banyingiriza mu kkomera naye Olivia Lutaya oli mukazi nnyo kubanga olwavayo n'abiwakanya mwalaba kye bakola muganda waffe Ssaanya ne bamukozesa okukonyera buli kimu naye amazima bwe gali mpiso namulabye muganda waffe Ssaanya era njagala okusinzira wano okubasaba njagala okububaka bamirundi ebiri njagala okusooka okuwa Comrade Ssaanya message yonna gyoli nkakasa obubaka bwetemutuukako timunange ffe tetuli balabe bo tetuli baganda bo ate tu understand nga tutegeera embeera gy'oyiseemu byetwakugamba mu ntandikwa byetukugamba kati tetuli balabe bo era wekira gye tuli tomunange tukwaniriza nga muganda waffe obanga oli kwalaali njagala okuweereza obubaka bafuutusoja mwenna nalabye nga akasanya agamba ntyayo ku kitebe bafuutusoja bangamba bajja kunsalaasala bambi temumusalaasala njagala mu understanding nga abasiraamu bwe bagamba nti imaani ziba ne levels kati oyinza okuba nga gwerekoyo muwa nga imaani yo erikaali okusinga eyasaanya tomunyiigira kuba yisi imaani kaali wabula mukwateko naye ayimire so Ssaanya bw'aba abatuukiridde mumwanirize ng'owooluganda era mumugulirewo emiryango gyammwe naye temusooka kugulawo gwa mu kisenge naye musooke mugulewo eby'omuddiiro mumwanirize mumubudaabude kuba akyetaaga bali tebamwagala bamaze omufunamu kye baagala
Simusanya bwe mumusuula bwe tumusuula bwe tutyo obulamu bwe tuba tubutadde mu matigga bali tebamwagala ate naffe abandimwaniriza bwe tumusindiikiriza mumazimuze mulabe eno likimu emanyira obatemula era kati ate Sanya kiyetaaga nnyo n'obuyambi namulabye ng'alaja naye abasobola omukuuma mumukuume kuba bano abantu be tulimu batemu. Sanya abadde binti Sanya embeera gyayise siwagira n'omulundi n'ogumu byazaakola naye bannange nze ngambanga omuntu yenna waalabira amazima ne bwoba wagalaba emyaka 10 enagalaba leero munange mumwanirize kuba Uganda yaffe bwetu abamu embuto zaabwe ddala bwe baluma obwongo bugwa mu lubuto naye mumwanirize muganda waffe mumubudaabudde mumugambe tumwagala mumugambe mutumidde era mugambe tujja mulabira ku bikolwa bye mu bifo. Bambuziza ku ky'abayimbi abambala engoye z'amagye ne batakwatibwako naye wa NUP yene bw'aba yambadde nga honorable zaake bwe bamugwikiriza bamugamba enise bino bifaananamu ebyamagye bubiyanga olunaku lwaleero ali mu kkomera mbu engoye ze zaali zifaanana ez'amagye n'abalala bangi naye mulaba abayimbi nga bali mu ngoye z'amagye batambula ekikulagadde standard kikulaga obutali bwenkanya ekyewunyisa nti bannaffe abayimbi abandi badde abasomesa b'eggwanga ate bo tebalaba butali bwenkanya obwo no tebabulaba butali bwenkanya naye bakakasa wande obutali bwenkanya obwo bajja kulaba. Ekisemberayo ddala basebo ne bannyabo bambuuzizza ku bakulembeze ba NUP abaali tebenyigira nnyo mu bigenda maaso mu kibiina naye kati nga balabika oba baali bize bange naye njagala okubabuulira nto the time is always right. Martin Luther King yatuyigiriza to do what is right. Oli ekituufu ne bwakikola leeti kasita akola ekituufu saba tuleme kuba judgmental. Oli bw'aba ate ekituufu nakola ekituufu welcoming kwati otumwaniriza ate gwoba okoze ekikyamu ate ebikyamu ebibiri tebikola kituufu. So tulina okubeera abakulembeze at different levels. Well, tukimanyi nti akalulu kasembedde era tumanyi tinakabiro kagenda akakola ki naye omuntu enakola ekituufu ne bwaba kikoze leeti omutunuliranga nomwetegereza ekibanga ekituufu akikoze mulimu mulungi tumaniriza naye tobeera fala. Kati ekisemberayo ddala abasebo ne bannyabo waliwo omusajja wano bamwita Lidomaani aliwo nayogera ku mbogo gye buvuddeko ono omusajja yeddira mbogo katugambe nti ze ndi mbogo ko ndi kabogo sensinye okulabako muganda wange jangu obuuze ku bantu Basole banyabo duwa mukisanyu kubeera wano duwa mukisanyu bakandogera mubantu ab'ebitiibwa duwa munagala okusiima basole bali basiima ebigambo bingi nasitiekikinki bali abaganda balina obugero kulina engero infact tulina engero naye bali olugero olugamba nti alonga nnyo omubita sesima kitwale nti yonna asobola okubooga si bwe kiri so basole bali okyembagamba mama waffe ali eyo byegiyisa naye nze ndogera omugera bakategedde ne bakategeera abatategedde
wembagala naboofa ali eyo batuziyiza tuleme okusasema naye mbategeeza twetaaga okubooga tegereza omwaka ogujja atleast tubooge tegereza neyenze byoneyanzegeze ovaawo litomani era ngeewa honorable zaake wamityana niwe mityana olabire maama wemityana kaseba ne banyawe kusemberayo ddala ebiseera ebisinga tucelebratinga abantu baffe nga tetukyali nabo oyo nomusajja yidira mbogo oyo bwola ensokulaba muganda wange emyaka bwetubuuzaako ki zakwagala nnyo violence olabye ndi muluma ama bane bagamba nti omwaka oguwedde bagitiriza bingi twalina deputy president waffe olwankizo lunaku lwaleero 6 January yagala okusiima omu ku bakulembeze baffe mikwano gyaffe nze namala kwekyanga nga bintambi neŋŋamba kange nembisome nengenda asome amateeka genamusanga nga musomesa alina olugezigezi era olugezigezi nalwo luwona bambuziza ku mwami Muhoozi mutabani wa Museveni byawandiika amatobi g'ekiro ebitakwatagana byawandiise n'agamba ye ne taata we bebansponsalinga bebanteekamu sente webalikirima muteekamu sente mundeke sente zammwe zikozesa eki muba mwamuteekamu sente kati omuntu omutademu sente ebikwakyokwa ate buli gyalaga mukubamigo mutta bantu be mukola ki naye dde omuntu we yabyogedde yagambako ye alina oluganda ku Yesu tugamba Yesu munyankole kwegamba nga temunnamunyigira mumusaasire mumuba mumanyi mu matungirudde amagengere ge Yesu ye so mumusaasire nga temunaba munyigira yavuddeyo n'awoninga ne poliisi abagamba muntu yenna alina ayogera ku bubbi bwa kitaawe nekuttemu yenga mutabani wa kitaawe ne ku bikolobero bye bakoze di poliisi erina okuvaayo nemukwata nyinza poliisi genkwata naye ngeri poliisi gyenankwata yetanaba kunkwata nekitwala mujeiza poliisi etya waigwetabalamupoliisi naye tukamukireke kyambulirawo Muhoozi omu wasebo ne bannyabo yavuddeyo ennaku 2 n'agamba nti tulongoze ebisiyaga mu Uganda nze mwambagamba nti Katonda waffe teyeebaka nabakambalako nti wano ku ttaka lya Buganda waliwo emmandwa bagiyita Bwanika ejja kutemba byonna obyogere baamala ebbanga nga bafuba otusibako ebisiyaga baamala ebbanga naye be batambuliramu olwenyini lwennyini kabiwolereza bwataba andu mwenda ajja kubeerako okusodoyi batabira kitulokamba banaye andu mwenda nemubuzibu munange ffe tetulina lutalo na bisiyaga byammwe naye temubitusibaako naye Katonda waffe engeri gyatebaka yavuddeyo ye kennyini naye yatulira nti omuze gwabwe babikole ki so bambi mwenda ne Muhoozi otyo mutuyingiza mu bisiyaga byammwe mubyekuumire tuli bize nnyo ekyo kyogerera obalaga omuze ogwo gwe bakola ku bantu be bakutte abaana bangi nnyo bavudde makomera nga bajja wano bennyini ne boogera erimwe bannamawulire nti batukutte ne batwekakatikako ne bababulira n'amannya g'abo abasirikale ababasyagira makomera naye kubanga bakozesa obusente n'afuna omukulembeze wa ddiini n'afunayo bannabasumba abafere n'abeera nga kyayimba ninza okuwulira omusumba omufere oyo avaayo ng'ayogera ku nsonga eyo nakaseretide atanaba kukimuula bambuuza ne ku nsonga ya Muhoozi gyeyagambye nti ajja kunsalako omutwe okutiisa kutiisa okwo si kutwala nga kya bulijjo kuba mmanyi ti omuntu y'omu yakulira okuwamba abantu baffe bangi tebaddangamu kulabika omuntu y'omu
yeenyigira mu kutulugunya omuwandiisi w'ebitabo Nakingugu bayita Kakwezi Abasaija ye kennyini era n'avaayo ne yeewaana. Abantu be bamu bennyini ye ne kitaawe bafubye nnyo okunsaanyaawo. Katonda yansimatula mu Arua baali baze kuntemula, be gye muvuddeko baali baze kuntemula. So ye okwogera ekyokuntemula si kipya era si kibuusabuusa. Naye njagala omugamba nti simutya nga bwe sitya kitaawe ate oba sitya sitaani mukama waawe kati gwe lwaki mbatya. Ffe Katonda yatukuuma so tetubatya. Muli baddembe okukola kyonna kyonna temusobola tutta tumalawo. Bwe mba nga nkyali mulamu nja kubabeerera kizibu ate bwe naafa nja bafuukira kizibu nnyo. Kati njagala mumanye nti nze ng'omuntu sibatya n'omulundi n'ogumu tubiraba byawandiika Ani yandose? Ani yandose? Ngata yabatako bameka. Mbeera magere awo. Era tebaweze mutwe. Biseera byange by'okuweereza mbeera wano. Bwe mba nkyadde siba wannambuuzi yakozanga wazaake yakozanga walubogoya yakozanga wa musisi mbeerayo. So tetubatya ng'omwana yankoze bubi nnyo. Bambuza ku nsonga ya Mwangi Museveni okulagira poliisi ejjewo poliisi bono newankubadde poliisi bono eri mu mateeka. Ekyo kikulaga obutawa amateeka kitiibwa. Bo balowooza ge mateeka. Mwangi Museveni amanyi ali waggulu w'amateeka, mutabani we buli bwanywamu alowooza ye mateeka n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ekyo kibalaga nti tulina okwerwanako tuggyewo effugabbi eryo. Tugendagenda tusebengerera mpola tugenda ekiseera nga Museveni ajjeewo n'agamba mukyala wo owe. Singa tetulwanako okubikyusa tubyogera ng'abasaga nebijja kubaawo.